tisa mubagala tufula uncomfortable mu nsi yaffe mutufule uncomfortable mu bisenge byaffe mu nyumba ezaffe na moto biriya uncomfortable mutujene ku live zaffe nako mutufulireko uncomfortable mujje mu comfort zone zaffe uninvited nayo mutufulire uncomfortable ekisinga okunemusa ku bannayuganda n'abantu benyini bemukirimi ngati mubaagala ubaba wakatono nnyo ke bakoza akasubi nga mulira nabo mubavuma eggulo wamuwanye ubaba wakatono nnyo ng'ate omuvuma obwo bunanfuso of a highest class tebugenda kuleeta Uganda mpya obunanfusi bro Uganda egenda kujja na solidarity na kussa kimu ekiwayi ekifuga Uganda ssaawa zino bo balina solidarity naffe tulina okuba ne solidarity. I'm not here for politics naye njogera okusinziira ku kikimmanyi because mbadde ku nsi emyaka ekikwata mwana and I'm proud of that. Naye olowooza nti ogenda kubeera nga ovuma bw'ojjonkera obeera negative mbwawo kigenda kuleeta Uganda empya kikafuuwe ekyo tekisoboka. Tosobola kutereeza ng'oyonoona olina kutereeza ng'otereeza naye bw'oga nti ogenda kutereeza ng'oyonoona ekyo tekisoboka. Wakakati nze ndi voter ndi mulonzi naawe oli mulonzi kati okudda ku nze onvume mbubumaawe okunvuma alondyoke nkibuke mpagire ekyoyagala kikuyamba ki? Please ensi yaffe yeetaaga abantu balina mindset ya solidarity. So sebi mulimu ebyo byokukwata data omutandika omwono naye mukuvuma bannammwe ovuma kati ofuna kati bwonvuma ofunamu ki? Essimu yo egendako ssente waliwo asasula oba Katonda akantu equalizako obulamu kakongeza n'akasipa waggulu kati obadde wakuwangalawo myaka 2 naye kati lwokuba ovumya OS kati ngongeza ofisa ogenda kuwongezamu emyaka emirala 2. Do you get credit for your actions or your bad deeds? Nze sikwayo bakulabikiranga ki naye no live yange doli twabeeranga ng'olina okugenda ku TV okweyogerako ng'ebintu bingi ebikunyiga ne bikuluma naye nga tosobola kubyogerako olina kulinda nofuna ka TV interview naye kakati twafuna gino emitimbagano abamu mugikozesa bubi mwagala kuvumirako bannammwe kubayisa bubi kuba frustrated abantu bangi abatugenzeeko ab'obuvunaanyizibwa lw'abantu abamu kummwe kubeera muba frustrating nga ne mubalira misery. Omuntu n'abeeraawo n'afuna misery lw'abantu naye yekola ekikyamu. Sijja kwogera mannya wano naye nina abantu bemmanyiza omuntu eyampise ku mugenzi muyimbi w'amaanyi yampita kwa Kasha Mola ne twogera eddakiika nga 4 nanga blood tulire ensi entamye abantu bantamye nyimbidde abantu bano ne bantamye abantu bankoze bye bankoze nemuga bro kakkana abantu bwe batyo neera tewayita bbanga ddene omuntu oyo n'afa naye nga alaga nti stress ez'abantu zezamakusa ku ekyo. Lwaki temutuvaako? Lwaki omuntu abatakuliko tomwesonyiwa? Pakati olyeyo simanyi gy'obeera simanyi by'olya simanyi mulimu gw'okola okubeera public figure omuntu abaziza musango. Yes musobola otwogerako it is fine naye si buli kaseera nti buli muntu olina kuba ng'ovuma buvume. Bwe mba nkoze ekibi I admit it nti mba nkikoze kati nzatagedde ku makya nenjirega mu muntu nti oba navumya omuntu gw'oyagala onamuyisizaamu amaaso kakati for example kati nga bwe nabadde ku Shamik Wine singa nagenze ogenzi ku stage nenyimba nga Mr. Bobi Wine ali awo nesimuwa big up nitambula butambuzi nengenda. First of all by rank mu art industry oyo ali waggulu kunze. I have to pay respect. Niye buli omwamu yamanyi bwakola bakali amago akagamanyi kyo kinakoze kina badde njagala kati n'otunula oli musimanyi teyamukutte mu ngalo namaze okuyimba Bobi Wine twebongako bulungi nankolera nakano kati naye ako mwakasazeemu nga mwagala kiri mpumuswala nze kyaswala ku myaka gyendiko waliwo omuntu emyaka gy'otuka nga tokyaswala bro si kyaswala nze
nkola binyumira okutwala kwali emyaka gya 25 27 awa asatu 30s kati ni mu 40s mbukyaswala ki kati abati kye nakoze ekiswazi wali mukono na datawo gwoswala so sinzi swala iyazi mumpeeko bambi mumpeeko mundeke neyagale life is too short